when I look at Kasese, it's a simple matter. Abaana batidde Kasese. You see, the leaders of Kasese unanimously are not condemning ADF for attacking the students. They are explaining why UPDF failed to respond in time. It's not the first time to attack schools. Nabagamba, when Chichwamba was attacked, there was a senior division commanders meeting in Kampala. The intention was to undermine Lieutenant Kananjina, Lieutenant Ginanjina. Anjina was put on Katebe for 2 years until Wakapabulo went to Museveni. Kati choyagalo ganti Kasese wayinza okubawa nabaganti omwirima abali mu government nabaganti omwirima kutwalengo bakuba Jeno Kayanja by all means Jeno Kayanja is poised to become a commander bakuba commander land forces anti babiramu kakati abamanyite bali structure ya ate Museveni bwana akikola namugoba nga awedde nange yangoba bino byonna bigenda maso bakuba Jeno Kayanja yes Jeno Muhanga last to Somalia this word order ne bakubawa Nebakuba Uganda. Wamma oli mutuufu. Era kyobula bakugamba bakuba mukozi ne bamujja mu land forces. Twali Museveni yangoba we batukuba mu Somalia. Jeno Muhanga ye yagenda bankuba. Ngamba inako information. Kati olutalo lwani abera ame kamanda. Wali olutalo kwani abera ame kamanda. Marisi yabwe bakolera. Nti bagenda ne bagamba nti Kalamojja abapokoto bakomyewo. Bali def ku farm ya guti bamugoba. Habukani Jeno failed to protect his farm. Ay Kalamajongo. Singa ko to mukozi ono DPP bamukole mabega ne maso no nyama ze singa mukazi kwe bakwatirayo no ne kisiyo ko ne bakola oyo DPP yo ayogere byo busiri adira abantu abali innocent nabateka kemisa singa mpokoto ya niti de mpokoto why bali bagala ko enjala oba monitor enjala etabakala mojja when mukozi was removed from land forces wala bakola mojja bakoto did you see bakoto there balaba zinkubulidde nabagamba nti ezigete ngatezina jamu Uganda ngaziri Kenya bagende Kenya ne bagulaye kuti eyenzige ne bagisa makuba gana agabapokoto mwe babirenti ne balirete embali ne bateka mu butasa tumwine yazira bayi mukono sentongo yazira bayi Masaka wali wechikoko kyala district ali mityana kyazira bayi nga butasa bagenda ne bagula enzige Kenya ngatezinajja sentongo nagamba wali bazira bakembali zinkubuliti tosobola kusaba abantu ne bagula butasa bwenzige bagula enzige kuti ne bagije Kenya ne bagitema ne bagisasanya Uganda ne byolaba that I don't blame Museveni si generation ye Museveni awangadde na nnyo nti bamugubya buli muntu yenna kati all the campaign is directed to Kayanja Muhanga tebagala abame kamanda Museveni yagoba omwana we land forces nempandika kataba ne ngamba oba Museveni bamugubya omwana we omuhozi Avenger bamumaze namujja mwe baba kuteeka mu mbeera Museveni bamuteeka mu mbeera eriwa nti bakuba tweets za muhozi nga ku independence Museveni yayise uhuru Museveni navayo nabukutana nze tombukutanya ku baana bange no nayo butambi webuli katuko kube mulenzi gwa tena linga nti ono yasinga okujoga okusinza kono byayogera tono kale anti bali babisi abani ku bantu bali babisi no mugalagala wawe ono yo mpya joga yaga how nika mubeka mukuba butambi buno kuyingira ettaka ateze wange basobola kusinga bagambye amo never see the president yes how can you talk about the court of Uganda you've messed it up. How come that officials in the court of Uganda attended your meeting on Sunday? You are stupid, you are idiot. Kamba kubaka tambia duke atenda lisimanyi nti ani ennyo atono mubinyo okusinga no mundi abani abali babiri abakabani abali babiri njagala basindika omuntu wange baje akatambi oba muri basajja mutumiyo omuntu wange pesa simutire ogambye nti ebiriwo mu Uganda yes kulwanira bwa mekamanda byebiri Kasese tebagala Jeno Muhanga afuka mekamanda abana siyiso bayo kyako makerere gundi kaka kusenga ne kakuba Chinese ako ke kali kana nyini bale bakajjawo ne ba omukazi ono bungi bamuwa sente nagana milioni 7 kagesi ne bamupaya limaso gakulo ndi akulozi soldiers react how did they know that the attackers were not interested in kagesi when did akola tujja mukwata government yafe ejja mukwata kabusenga jakwate kakabusenga chakakuba ne kagamba Chinese to construct the university baba mu byapa batonde taka baba bagendo jo change byapa bamisho babijjayo makerere bajocha lwa byapa usenga ngabaka yodo lunaku banange mukawemereka wangale tukakola bakafundirize nekakuba kazi oyo mukazi mukagenda mufune kagenda kuli bana bako bakwata bamutse akulu ya inescort lwacha bakuba mukazi oyo akulu ya yanukula none kubalwanyisa bana bakodomi ba Museveni kubalwanyisa benku bamkatambi Museveni yampiti mulago butambi musanvu ona vijjo kuba kodomere balino otono kwa badita manyo atemu jozi nyo okusinga ono bali babiri kamutajoga bana kamuntu yoro zimiti kimi ntabuni and guruti ichal kamuntu omukoka muntu ye atajoga ba kati apa mu family ya amani kuliko atayina na ancestry no joga zemya kama 20 ngati wali kitabu twali nyoko twali family yo jinonya ruwero zeyo togenda yo liyo explain to me nti abasajja bali ku CPS na ne motoka zifulumye bweru badereva bali mu motoka ezo nga bali ambition gibalaga omwana najja nabatirawo hakuba bomb yes kite mwali mulakawa bali bana kuyola mukuru wa CPS
What mission were you going for? Obabbo muzaliza agala kuba kwala CPS. Wali we yavamu na Wulira bali. Nza survived ADF 3 times. Nange baba kula banziti. ADF has a commercial wing. Aba ADF bakabira ko mu motoka. Nibankuba mwitala nga siri mwatenga mwende. Nali bako mwesha ngamba sina enforcement. Mzee. Ogambye ebiriwo byakulwanisa bakuba jeno muhanga Owalandi Forces alime kutafuuka amekamanda. Abaana bano batwalese bate ku basajja abo. Abali wabo. Omukaaga. Why did they carry you? Bumalagaje babera. Bana abana ba survivors. Hey. Babetisiza kawunga babetisiza kidabish. Omwana nagamba muze nabaduse kongo baduka koti. ADF toinza jedduka. Koti mukaaga. When Museveni wanted to release you, abantu koni bayina yaleta combat helicopters. Zaba kubanga muni basasana. But do you know? Njongoli mu kitundu ekitali kyewamu. Nejo laka wakubula. Omwana ono yeshimi yata omusayine yekweka mu bafate ne bamuwamba. Njokola kuyingira maji. That is an ADF agent. Nibuno bwa mawuli babulisi bukubana bobu gwagwanga yi. The man you arresting abada ina makabiri across the border. Mukazi we yamulesewo abana babiri bafiridemu. Ata abere ata collaborate. Engeri gyo byogera mu nzo gante ADF wabadde wabagiyambako. Mukola atake Kasese. Nze nchimanyi I have evidence. ADF is hired. They have a hired wing. Baje hiringa. Nina chobe bali bahirinze ADF. Yali yavude kubizinga. Ne Katumba wamala ADF bali baje hired. Miliza $2. Ngabajali ngabali wano. Nina jeno gwe nabulide ne mugati gwempita nkula evidence. Waliwo jene yakubidde. Namuga nti mpita mbala evidence miso jeina. Nti ADF muche gisajulatinga. ADF mwirima. ADF ngetambulira mu mwirima mu Dakanesi. Muzei, ogaye ADF baji hiring. Yes, to kill people. To kill people. It has a killer squad. ADF I have evidence. Negundi bebamuta. Kirumira era bebata negundi ono. ADF yakuba kirumira. Ye yatono musajja Museveni gwe yawange engato. Abiriga. Kawesi ye yali asente zabwe. Kawesi yali asente. Yali ka tape, Kawesi left recorded tape. Kitofu ya file recorded. Yali asente zabwe abarukaida. Ndimuga nti omwezi kuno botasumula bakamoga. Tukwasa omutwe nga bane baziri. Ne Jeno Katumba nayo ADF yali emujjewo. Nga baji yalinze. Ate singati yali dereva we. Katumba wamala muwalawe yali abimanyi. Nakubira Katumba wamala simu nampita koni mani. Nenonya ntake. Waliwo muganda bamuyita Katumba. Zeye tuveyo kubanga information ina nyingi. Bongama and recorded.